Somorula, somorula, yone yansibo weda, sisitira, nyiga, dali kubokinze. Amanye ndowoozi bamta SMX representing straight out SMX media tulinda mugole omugagga akayimba ako yakakuba dda omugagga ono gwe mbagamba ko musuuza Eddie Kenzo naye tulinze omugole bitutamye omanyi omuntu kasaba kusuubiza ne bakusuubiza otuuka ekisuubizo ngano line wana kusuubiza okuwaaka kaddoma byebyo bya bulijjo naye ono Eddie Kenzo okuba Rema Namakula we baparting oba we bayawukana Rema Namakula within a few minutes na moving on ne Dr. Hamza Sebunyani yache bekoze ku Valentine's yawedde kyabadde kijjobe ogamba muni abeetise Valentine y'omwaka 2021 surprise lwakuba abantu bayogedde bananga ogenda otunulira comments z'abantu ze ba commenting naddala ku posts z'aba celebrity n'ogamba ya labbi tufudde wanga muri mu comment yasinze okwata abantu omubabiro we batadde akatambika Dr. Hamza nga surprise nze Rema Namakula oli nagenda na commenting wansimbu Rema amanyi kwe surprising ate ne binyuma Rema Namakula yetegekedde surprise ne surprising ate ne bimunyumira naye nze ngamba ebyo byonna tebitukwata ko kasabera nga ba enjoying their life together unako lwaliro ndi ku Eddie Kenzo bazze bamuteekako abantu abenjawulo abakyala abenjawulo omonno nga bangi be bamutaddeko ne Lydia Jasmine bamusibako kaawo tioba badetinga ne Lydia Jasmine Carlo Kasita naye bamugamba kaawo mbwa amudetinga buli mukyala almost Eddie Kenzo gwe yekuya naye ekifaananyi ne bapostinga abantu amatunga gagira wegati amaaso nga gatwakiira bagamba yono oba si yono eyensobe ngena giteeka ku Eddie Kenzo nti yatusuubiza omugole butulinda mugole naye naffe omugole tetumulaba kati buli kakuba wekati tulowooza oba Eddie Kenzo oyo ye mugole we buli akakuba wekati tulowooza oba Eddie Kenzo ye mugole ebyo byonna ebifaananyi biri ku screen by'abantu abenjawulo be bazze bagamba mbu Eddie Kenzo oba bagenda okubeera nga replacinga ne Rema Namakula olaba abantu tebaswala ne sister we gwe yakazuula oluvannyuma lw'ebbanga oba lya myaka 2 oba 25 eyali yabula sister wa Eddie Kenzo lwe yamufuna n'abantu abalala batategedde story eyo balowooza Eddie Kenzo ye mukyala gwagenda okubeera nga replacinga wamu ne Rema Namakula okusinziira ku Eddie Kenzo agamba ekintu ekyo kyandibadde kiwedde wano mu 2020 ekyokubeera nga atulaga omugolo oba ebintu by'embaga ebyo bikwasaganya official okubeera nga atwanjulira omukyala ye gwagamba mbu alina kubanga Eddie Kenzo agamba ye tasaakinga kyekisooka ekyokubiri already omukyala amulina mu abagamba mbu Eddie Kenzo muwulu oba abamwepikira oba abagamba mbu abeera omugolo abuze atwale mummwe nedda bamaama basista baffe Eddie Kenzo interviews zonna zaakoze asigadde akikkaatiriza nti omukyala gyali already amulina ekyo kyakikkaatiriza yesta nakubeera nga avaayo mu public kubeera nga akimakinga official mu public oba naffe ba Facebook inrows ba YouTube inrows aba Twitter inrows okubeera nga tumutegeera omukyala oyo ow'omukisa yaani naye Eddie Kenzo nga atugamba omukyala oyo gyali ebifaananyi byonna biri ku screen bantu banjawulo baziba basiba ku Eddie Kenzo naye Eddie Kenzo tavangayo kubeera nga agamba nange officially yono mama oba mama w'abaana agenda okubeera nga afumba ettooke oba ono yagenda okubeera nga mbika ku Valentine's Day musajja atuuyo teyafunyeyo wadde n'akalabo ketwalabye kwegamba ensobi ne tugiteeka ku Eddie Kenzo y'okubeera nti neera tannaba kubeera nga avaayo official okubeera nga atulangira ani mugole naye nze olunaku olwaliro ngamba Eddie Kenzo neera nga nkubuuza bannange ssebo oluddewo okubeera nga otulaga omugole tuli kumpi nakwagaza lwakuba ekyo kigambo kinene nnyo ate nga maama we yagenda kubanga olaba tukumwagaza sister we mikwano gye gyonna bagimwagaza buli omwamu buli kifaananyi Eddie Kenzo kye yeekubisa n'omuntu nga mukyala basooka gamba yono omugole so Eddie Kenzo kano kakiripu nkakoze kubeera nga nkwebuuza nti bannanga omugole yaliwo omugole ng'aluddewo taagala tutandike kukola nsobi tukwagaze n'abantu ab'olungandazo tukwagaze n'abantu b'oli related to basezaala ne bannyazaala tutuuke okubakwagaza ng'obapostinze olw'ensonga mbu tulinze mugole amanya ndowooza sigadde SMX representing straight out SMX media I sign out.